Essula ey'omukaaga. Awo Daliyo kabaka n'alyoka ateeka etteeka, ne banoonya mu nnyumba eterekebwamu ebitabo eby'obugagga gye byaterekebwa mu Babulooni, ne balabira eyakumesa mu lubiri oluli mu ssaza ery'Obumeedi omuzingo ogwawandiikibwamu bwe gutyo okuba ekijjukizo nti, mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka n'ateeka etteeka olw'ennyumba ya Katonda eri e Yerusaalemi, ennyumba ezimbibwe, ekifo mwe baweerayo ssaddaaka, n'emisingi gyayo gissibwewo ginywezebwe, obugulumivu bwayo emikono 6 n'obugazi bwayo emikono 6, n'embu 3 ez'amayinja amanene n'olubu olw'emiti emiggya, era ebintu bye balifiirwa bigibwe mu nnyumba ya kabaka. Era nate ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza bye yaggya mu yeekaalu eri e Yerusaalemi n'abireeta e Babulooni, bizzibweyo bireetebwe nate mu yeekaalu eri e Yerusaalemi, kinnakimu mu kifo kyakyo, era olibiteeka mu nnyumba ya Katonda. Kale nno Tattenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga, Sesalubozenayi ne bannammwe Abafalusaki abali emitala w'omugga, mwesambe wala, muleke omulimu ogw'omu nnyumba eno eya Katonda ow'essaza ow'omu Bayudaaya n'abakadde b'Abayudaaya bazimbe ennyumba eno eya Katonda mu kifo kyayo. Era nate nteeka etteeka kye muba mukola abakadde bano ab'Abayudaaya olw'okuzimba ennyumba ya Katonda eno, bajje ku bintu bya kabaka ku musolo ogw'emitala w'omugga, bawe abasajja bano bye balifiirwa, n'okunyiikira kwonna baleme okuziyizibwa. N'ebyo bye baneetaaganga, ente ento era n'endiga ennume n'abaana b'endiga okuba ebiweebwayo ebyokebwa eri Katonda w'eggulu, eŋŋano, omunnyo, omwenge n'amafuta, ng'ekigambo bwe kinaabanga eky'abakabona abali e Yerusaalemi, baweebwenga buli lunaku obutayosa, bawengayo ssaddaaka ez'evvumbe eddungi eri Katonda w'eggulu, era basabire obulamu bwa kabaka n'obw'abatabani be. Era nteesa etteeka buli anaawaanyisanga ekigambo kino, omuti guggyibwenga mu nnyumba ye, era asitulibwenga, asibibwenga okwo, n'ennyumba ye efuulibwenga olubungo olw'ekyo. Era Katonda eyabeesaayo erinnya lye asuule bakabaka bonna n'amawanga abanaagololanga emikono gyabwe okuwaanyisa ekyo, okuzikiriza ennyumba eno eya Katonda eri e Yerusaalemi. Nze Daliyo nteesa etteeka likolebwe n'okunyiikira kwonna. Awo Tattenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga, Sesalubozenayi ne bannaabwe, kubanga Daliyo antumye, ne bakola bwe batyo n'okunyiikira kwonna. Awo abakadde b'Abayudaaya ne bazimba ne balaba omukisa olw'okulagula kwa Kaggayi nnabbi ne Zekkaliya mutabani wa Iddo. Ne bazimba ne bagimala ng'ekiragiro bwe kyali ekya Katonda wa Isirayiri, era n'ekiragiro kya Kuulo ne Daliyo ne Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi. Awo ennyumba eno n'emalirwa ku lunaku olwokusatu olw'omwezi Adali ogw'omu mwaka ogw'omukaaga ogw'okufuga kwa Daliyo kabaka. Awo abaana ba Isirayiri, bakabona n'Abaleevi n'abaana b'obusibe abalala ne bakwata n'essanyu embaga ey'okutukuza ennyumba eno eya Katonda. Ne baweerayo mu kutukuza ennyumba eno eya Katonda ente 100, endiga ennume 200, abaana b'endiga 400, n'okuba ekiweebwayo olw'ekibi ekya Isirayiri yenna, embuzi ennume 12 ng'omuwendo bwe gwali ogw'ebika bya Isirayiri. Ne bateeka bakabona nga bwe baagerekwa n'Abaleevi mu mpalo zaabwe olw'okuweereza Katonda ali e Yerusaalemi, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Musa. Awo abaana b'obusibe ne bakwatira okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogw'olubereberye. Kubanga bakabona n'Abaleevi baali beerongoosezza wamu, bonna baali balongoofu, ne battira okuyitako abaana bonna ab'obusibe ne baganda baabwe bakabona nabo bennyini. Awo abaana ba Isirayiri abaali bakomyewo okuva mu busibe, n'abo bonna abaali beeyawudde gye bali okuva mu bugwagwa bw'abannaggwanga ab'omu nsi okunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri, ne balya ne bakwatira embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa n'essanyu
ennaku 17, kubanga Mukama yali abasanyusizza era yali akyusizza omutima gwa kabaka w'e Bwasuli gye bali okunyweza emikono gyabwe mu mulimu ogw'omu nnyumba ya Katonda, Katonda wa Isirayiri.